of your child's excellent performance. When you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala, due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Omusango ogenda mu kooti guli ku Mwanga 2. Omusango ogwo Uganda government erina abantu bevunaana bali 10. Gavumenti ya Uganda evunaana abantu 10. Omuli abavubuka abali balime waffe ku farm, omuli Deputy LC1 chairman owa Kiganda zone ali attached ku Musumba Kiganda, n'abakozi babiri ab'omusumba Ssenyonga, abamu ku assistant be charge. Kakati ebyo byogera ko kye bayita matrix, oli yali omukugu w'ekitongole kya forensic mu Uganda, yali alaga empuliziganya y'abantu bano bonna nga bwe yali eva eno okudde eno ne bwe bayogereranga n'obudde bwe bamalanga nga boogera. Kakati mu biseera ebyo byennyini kati abanoonyereza era omusango ogenda mu kooti, omusango okutuuka ogenda mu kooti guba guyise mu mitendera, gubaako omuntu aguwaabye alina we yaguwaaba, gye yaguwaaba ne banoonyereza, bwe bamaliriza ne baguweereza mu kitongole ekivula. Basoma amateeka, bamanyi buli kintu kyonna, si kyakyezo oba kiki. Ne bavaayo ne bagamba nti Kayanja ne banne ebintu oli bye yali awawaabira nti bamuzaako omusango bituufu. Bwe tunoonyereza mu byempuliziganya, bwe tunoonyereza mu byabasawo oba ddala abantu bano basobezebwako, bwe tunoonya mu bino nabyo byonna biraga nti ebintu bino byali bya bulimba era bano balina ekigendererwa kyabwe. N'olw'ensonga eyo amateeka gagamba gatya? Amateeka gagamba bwe gati ti kino na kino na kino na kino omuntu bw'ati avunaanibwa asimbibwe mu kooti yeewozeeko. Kati gwe musango ogenda luddawa mu kooti, ng'omusango guli si gwa Pr Kayanja. Omusango gugamba Uganda versus n'abantu bano. So omuwabi wa gavumenti yawoza omusango guli, omusango si gwa Pr Kayanja, musango gwani gwa gavumenti, okusinzira mu mitendera gy'enkola ze kwamba abantu balina kyoliro n'agamba nti olutalo wakati wa Pr Kayanja ne Ssenyonga tewali olutalo wakati wange na Ssenyonga, tewali lutalo, olutalo teruliiwo. Omusango gwe guliwo, gulimu abantu be babiri, era kyova olaba nti yagula balooya bameka? 5 ababawolereza. Balooya 5, omuntu bw'ogulira balooya 5 si kitono, si kitono. Ng'olina balooya 5 si kitono. So alina balooya 5 be abagulira, era omusango gugenda mu kooti. Kakati abawaabi wa gavumenti ze kye nategeddeko era kye nalabyeko nti buli bujulizi bwe baleeta obulumika abantu bali kooti ebutwala, buli bujulizi balooya 5 bagezaako okulwana obujulizi babugjeyo, bakyalemeddwa kubanga buli bujulizi bwe baleeta butuufu, buli bujulizi bwe baleeta. Kakati ezo agamba nti nyiri twabakuba enyiriri, nze sikuba nyiriri, sikuba, era olero badde mu saavisi olabye nga nkuba olunyiriri. So kakati omuntu kiragambi wano nti omuntu bw'abanga ozanyira mu kusoma kw'abantu n'ebitongole bya gavumenti n'obifula nti babigulirira, n'obigamba nti babyalidde enguzi, n'obagaba balese bya bulimba, ng'ate naye wennyini omanyi oli mukwasisa w'amateeka, kuba bw'obanga obulira enjiri
oba abantu bakwasa amateeka. Mu Uganda tulinamu amateeka, tulina honorable minister wano, minister ali wano, atula mu parliament, atula mu cabinet. Byajje mu cabinet tasobola kubitwalawo mu parliament okujjako nga babimutumye ogendayo. So kakati boddira nenkera wano makya ne ngamba anze ndi ku Katonda yekka. I don't care about government. Parliament, they are all crooks. Government, they are all wrong. Police, they are corrupt. Ekitongole kiri bakiguze. Kakati gwe bwali otwala omusango wagutwalawa. Wagutwala ku police. Tewagutwala mu ggulu kubanga nga bagutwala lukano musango jage mujimpe mwena muli babbi omusango gwange nze njitwala wa Katonda Almighty God emisango gijino will be having a different conversation. Service ya kusatu the other day twalina overnight